Gano genzize nago gannako selebu waffe omu ow'oku TikTok kirabika bambi obulamu bugenda yavuddeyo n'akola akatambi akaleso touching akatambi akakaabya akatambi akalese abantu be oba bafanizi be nga bali mu kwebuuza jjukira si gwe mulundi gwe ogusoose okukola obutambi bwe buti waliwo era lwe yakolako akatambi munnange ne kawawaza intaneti yonna tetwakoma okwo era olulala yali ku TikTok live ne wabaawo ekibaawo ndowooza mukama we yamugwira bugwiza omulundi gumu so n'agenda into silence n'abeera nga takyapostinga nga takyaliko online n'amasimu ge ne gavaako olw'omulanga omungi okuteeka mukama we ku bunkenke munnanga omuwala olwo n'amala n'akomawo into presence era bwe yakomawo n'agamba bambi am okay naye nga okay eyo yajogera am okay kugumya bugumi bantu nabutaleetawo nsasage jjukira ennaku ezo tubaddeko ku nsonga za Halima mukimanyi gye zaagenda haufa ensonga ezo gye zaagenda nabiki ebyavaamu mu nsonga ezo nti ekiseera kyatuuka nga n'abantu betukolera tebakyatwetaaga olw'ensonga twayogeddeko so we twogera ku nsonga n'ebintu ebituluma abantu baneno mukimanyi nti nno tubakosa in one way or the other tubakosa lwa nsonga baagala batutte mu kasirise baagala batukole buli kimu kye baagala mu kasirise baagala bakutulugunye mu kasirise baagala bakuma omusaala bakuwambe bakozese ng'omuddu mu kasirise nga tewali muntu n'omu ayogedde tewali abakutte ku mukono tewali abagambyeko tewali muntu abastopinze kyekintu kye baliko wovaayo n'oyogera kweyo ensonga egenda maaso mu bulamu bwo oba mu bulamu bw'abantu abalala ogenda fuuka mulabe era ng'abamu ku ffe ababadde balwanirira ensonga z'abankuba kyeyo nga tweyambisa ogwo mukutu ogwa TikTok kubanga gudduka nnyo akawunti zaffe zonna zonna bazikwatamu tokyasobola kuteekayo vidiyo n'etambula lw'ebyetambudde bagikuulayo abalala nga akawunti bazibaggyeko bazibaaninze ne bazigirawo ddala abalala nga tuweerezebwa messages ez'enjawulo nti munnange mwe vidiyo ze mukola zirumya abantu abalala vidiyo ze mukola zi intimidatinga vidiyo ze mukola ziteekawo obukyayi mu bantu n'okwawulayawula abantu tubataddeko strike ya myezi strike ya nnaku 9 olwo nno gibanga myezi 3 nga bakustopinze okuddamu okwogera kw'ezo ensonga so olunaku lwaleero mbaleetedde akatambi ka muganda waffe TikTok munnaffe Rahuma era gwali eyo beera nga omusabirako kubanga alabika embeera mwali sinungi musabireko ate najjukira nti enze Sheila Adita nabagamba mbatuusako updates gwazeetaaze olina kutulemerako ng'osubscribinga kwata ku notification bell oleme kusuwa videos zonna zenteekayo zigenda kubanga zikuyamba one way or the other beera omu ku ba community members ng'osubscribinze okutte ku notification bell videos zonna zetuteekayo zirabe bulungi nnyo ozitegeere osobole okukomentinga ku kyekyo ky'otegedde so twekuumireko tubeere nga tukuteerayo akatambi akaleeseewo ensasage endala ku internet ate era tumale nako tukwogereko waliwo watuuka nga owulira n'essaala nayo etankola nga wira oziira I don't know if you guys also like mutuukako mwene embeera bwe I really don't know what would do weegumya naye nga kigaanye like I feel sick, like I'm suffocating. It's my gym to go by and put it on Zida. I just don't, I feel bad. I feel so bad. I feel so bad. Like, keeko nno akatambi muganda waffe akatambi ako yakatadde n'abeerako ebigambo byayogera era ng'abagamba waliwo ekiseera we kituuka nga takyasobola nakussa ng'alaba munnange embeera efunze ate jjukira si yekka abaana bangi nnyo bankuba kyeyo abayise mu eyo process nina n'akatambi ke nashayalinga ku wante oli ng'akugamba waliwo nnaku lwakera ku makya ng'ayagala kwewanika ave ku kizimbe afinga ekintu kimugamba genda weeteke ku kizimbe oveeyo ogwe genda we nywa kwemika eno osobola okuva mu bulamu bw'ensi wette lwaki wooli ekyo nno nze nno kyempita omwoyo gw'okufa
oba dark spirit esobola okujira omuntu yenna. Like you know, dark spirits, we move with dark spirits everywhere. Spirit embi esobola okutuma okukola ekintu oba yadde kisikosa gwe oba kikosa muntu mulala naye nga dark spirit ezo totambula nazo. Kyova olaba tubagamba nnyo, when you find yourself in a situation, which situation you cannot handle or a situation that you cannot deal with, you actually need a person to talk to. Wetaga omuntu gw'olina okwogera naye to fight that spirit in you. Gy'okoma okwogera n'oyo omuntu agenda kwerabiza kumakinga busy okubanga tolowooza nnyo. Era ne mbawaayo ensonga endala ezisobola okuviirako omuntu okubanga weetamwa to a certain point. Notukesalanga wetamwa, you feel yourself out of place, you feel like you're not wanted, you're not loved, you feel alone, you feel lonely, olabanga abantu abatakwagala. Society nebeera nga yo ekudisturbing. Jukira, we are working with people nga bali different, bayina entegeera yaabwe yanjawulo beeyagala bokka, naye singa baalinga basobola okukwata abakozi be bakola nabo ne batuulako nabo ne banyumyako nabo ne basekamukko nabo ne bakugjamu guli omutima ogulowooza nti nno toyagalibwa, oli out of place, ne basobola okubanga bakukansolinga in one way or the other, tewali mwana yandibadde ng'awulira so down like that. So imbaleetedde akatambi kaffe Bube gwe tumanyi obulungi, yazze n'ayogera ku nsonga za Rahma n'abako point gy'ayogerako. Njagala akatambi kaffe Bube kaneeno tukawe amatu tukawulirize, kayinza okuba one of hope gye tubadde twetaaga. Wabula ng'ate nja kubanga nsembayo ne message eri mwena baganda bange abawulira ekintu bwe kiti, nkitegeera nze kye muyitamu kubanga ndi mukozi munnammwe, nkolera mu nsi zino eno ezimu eziri dangerous, mweze mukoleramu ate era nga nange nziwangaliddemu. So ebigambo byenkugamba bisobola okuyambako in one way or the other bw'oba nga obitutte. Katugeneko mu katambi kaffe Bube katono nnyo n'obutambi obulala obwogera ku nsonga eno ate era tukomewo. Kati kasina kwogerako n'omuwala kyenjagala okubuuza, what's up with Halima? Kyekyaliko omuwala oli Halima gwe twali tugamba nti wange Halima, what happened? Did she go back? What happened? Because singa yadeeka bandulaze video, but we don't know what's up to her. Ate ndabiko video y'omuwala omulonde nange simanyi kiyumba kyeyitamu, simanyi yabeera kiyitamu because ebitooza na situation wayitamu yadde nnyo okusingako kuyala muno, naye omuntu abagiyitamu saawa eyo yaba awulira obubi. Kijagala lugamba naffe twagiyitamu twagituukamu twasasobola kulikodinga bagamba n'ekyamazima waliwo natuuka nga sikyasobola nga sikyayinza nga buli lunaku nkaaba, buli lunaku nga nkaaba muwulire nga mukama kino kigwaddi nga tesaagala kungamba musanzeko contract naye nga neekaka neeyongerayo nga njagala maleko contract natukeesala nga nsasula etiketi nengaledda banabana batiktok oboogera kansigale nga ngenda neneekaka naye nga mpulira nfa contract neneko okugwako omugala gunakulemera naye nga olinako okaanaga mukama olezijadde wano noga mukama ndiba wano nokuba obufaananyi bwonna oli Uganda naye nga mukama negeza nsumatuka wano siridda naye bambi saba ogume okimaleko contract simanya wa contract yayo yagwako oba teyagwako. Kitagenda kyoyitamu kinene bwe lujja n'olikodinga n'oseka n'oyimba, but ekyo kyogitama, emirimu gyogitama, n'olyanga weekyali obulaba ekifo eki olya okusiba nga tolabawo. I understand. Simanyi bwe mba kikulaga naye nze I know what you are passing through. Tulina okukolawo ekintu ekyamangu ku bulamu bwa sisita waffe Rahma ng'embeera tennasajjuka. Believe me or not,
obulamu bwa sisita waffe Lahuma si bulungi. Last time mujjukira Lahuma yali ku live essimu nevaako omulundi gumu ne tutandika okubanja Lahuma bwe yadda n'atugamba bannange amwoke naye nga bw'osoma body language nga Lahuma she's not fine. Ekyasinze okututiisa ffenna Lahuma olunaku lw'ejjo yafulumizza vidiyo ng'agamba ekintu kijja bannange ne kimukwata nga takyasobola kussa. Bannange tulina okukolawo ekyangu okulaba nga sisita waffe adda mu nteeko. Ebintu bitandikawo ebiti olumala embeera n'esajjuka. Muyina n'okukimanya abantu abamu abali e Uganda ku bulamu bw'abaana abali ku kyeyo nabo tebatudde. Tulina okusala amagezi ng'obudde bukyali ku nsonga. Obuno obubaka buvudde waffe obubetekako ne mwana mulenzi Mawanda nga bagezako okwogera ku nsonga ya Rahuma. Ensonga ya Rahuma eno tuyinza ogiraba ng'entono munnange gye bujjeyo mu maaso n'ezimba n'ebeera nnene. Simanyi oba lwaki ebintu bw'ebiti abantu abaleeta baganda baffe bano okujja okukola emirimu egiti tebabayitiramu. Batya bw'osobola okudiiringa ne situation yonna ng'ozze mu nnyumba ez'abantu banene okukoleramu n'emizimu gizimu mu nnyumba zino gye tukolera mingi nnyo. Omuzimu gusobola okudistractinga ne gukugjamu information gy'otegeera obulungi ne bakuteekamu information endala. Ky'ovulaba abaana abasinga nabo kennyini bamanyi okwetta. Omwana n'akira ku makya ng'afiiridde mu nnyumba ya mukama we ne tublaming Omuwarabu naye ate ng'ajjukira omwoyo guli ogw'okufa oba ebizimuzimu ebibadde nga bimuyita okufa bimuviiriddeko okubanga munnange yejja mu bulamu bw'ensi. Kansubire vidiyo eno eri hopeful esobola okuyamba in one way or the other. Ky'olina okukola kiri kimu okutwegattako subscribinga likinga commentinga oleme kusibwa videos weziti. Trust me videos neno ozeetaaga naddala ng'oli nkuba kyeyo. Ensigadde ensi Shima Adita Imbagalanyo.